namala nkugambye wa kisirani ne tochi emokya kati video ino pangisa abayiya naye nga nino mubuulira nti ogenda funa bafere ng'ate obudde bukuweddeko simply because wegomba Shiba byakola Shiba wabeera naawe olowooza nti olina okukola byakola nedda ate Shiba yegomba gwe kuba tamanyi kyagenda kukola ng'atuuse mu 40s ajja kuba tasobola kunama naye oyinza otya okuddira omukazi ago gonna agabina amanene n'agasambya ekiro ng'obuzaabuziza abantu ku zi church n'olyoka ogateeka ebweru omwana w'omugagga yatidde yaŋŋambye Isima no nanyiize dola nga ndi mu dola 10,000 nayogedde ebigambo n'emimiro ne ginnuma neegayiridde omwana nga ninga nze namukonvinsi nze dda mmanyi tomanyi ekyoli ku dola 10,000 tomanyi nayogedde naye nensanga Ameriya namala nyinza omutomera emmotoka nyinza ansonyiwa mbeere wala mbeera wala Ameriya gwe mbeera wala kuba nyinza okutomera 10,000 family eri sije omwana oli bamukwatanga musajja mukulu ne bamukwatanga kyatika alabika yagenda nobba omusika oba family man oyo omukazi agenda fumbirwa bafere be South Africa ogenda laba nga alina bafere si kirala kyonna yes bafumbirwa bafere how can you be in your 40s and you misuse such a chance gwe oyina ofuna omufere medimo abo teri muntu wa kisirani nga Ameriya namala nakakasiza jjo internet njira tebasobola gibeera bulungi naye era nkubuulira Iculi waliwo omukazi gwolabanga wa kisirani oyo omukazi namutegedde wa kisirani namutegedde bannange naswadde omuwala obudde we buziba mwefuula ki vampire kati lwaki olimba abantu mu kyaki n'okeerayo n'owanika bayibo n'okola ki internet tebasobola gikkiriza baako tebasobola gikkiriza naye nino yiiya abannayuganda mbawe message wolaba Ameriya nga akwesembereza muviire wa kisirani muviire bwolaba ayita woyitayite bannange sirabanga muntu wa kisirani nga Ameriya byonna nga biti omanyi baali bakuwadde kulediti buli oba amuwanye nga neŋŋamba bw'atyo tabeera mu sikando tamanyirwa Iculi n'enjogera nibangamba Iculi kituufu nga kyova olaba ye muyimbi yekka asaba naye kisirani ekiri ku Ameriya ne tooki emwokya era ojja maliriza mufuuwa sisha muli eyo mu shampopo we mwefula simanyi singa ndi proud byonna gasiya ogenda maliriza ofu oyagala bamedima abafere ogenda maliriza mbafere mwana ekikazi kyolabanga osaano kiri kyakula bulungi omusajja byonna yasiimye nangamba Isima ne muga kyekyo nimanya Iculi omwezi guno guwedde 10,000 nga njagala kuwummula nga sidduka naye maama ow'ekisirani ne tooki emwokya kati ow'ekisirani yanjokesezza tooki kakkana Iculi kakkana birungi biri mu maaso kakkana Iculi kakkana ebirungi biri mu maaso kakkana Iculi kakkana eddoli kakkana Iculi kamuveeko oyo kamwesonyiwe wange kankwesonyiwe mukazi ne Iculi kakkana kankwesonyiwe wabula njagala ndabe ng'ofumbiddwa omufere akube agobe oveewako obufumbo bukuleme
byonna bikwonoonekere ngayo wase 10,000 ennyo eza $. Njagala buli kintu kikutuukeko eki njagala odibe onoonye akwagala abule saagala ofumbirwe njagala odibe mukazi hakkana Iculi hakkana muleke Iculi siyasoose Iculi siyasoose yannemesezza ati omugagga omwana w'omugagga yeekubye takyayagala yeekubye nangamba Iculi no oli wa kiraasi bana abakazi abo omusajja abagala batambule n'omukazi wa kiraasi standard si benyuba sisa kiro okunama mukazi tujja wa kyaki omukazi muti gwe Miss Enule Miss Enule internet tebagiganya tebasobola banake naye Mungu Miss Enule nawulidde bulungi ebigambo byokufire tuyomba naggula minnomini ate songo lwayitajja tukimanyi bulungi ekiri e Uganda abantu balina omuze kati bigayi gwe yatandise nammwe gwe mukoppa Miss Enule opromotinga oluyimba lwo Man and Water it is Man and Water yes wosukka amagezi amangi ennyato izo siri wala ba professor je balinga talina wadde kioski yes kati Miss Enule okuwa wandise ennyimba nnene toyinza kujjaga mambo sifire utayate tebyawandiika temuli talina luyimba n'olwo mukwano Miss Enule oyagala bannayuganda bakubuulire nti byonna bye wali owandiise byonna tebalina nno bamanyi byaffire abannayuganda mumanye ennyimba za Miss Enule zawandiise gwe Miss Enule please nkwagala nnyo juzi wampandikako article ennungi naye era saakusaba wabula njagala nnyo osigaze play Miss Enule nali neebuuza lwaki awandiika ennyimba nnungi nnyo hit song ng'ate tasobola kukola hit song thing is Miss Enule womulaba ng'ayogera pride kintu kibi nnyo oba kyebayita okwemanya ndowooza baamugamba muwandiisi wa nnyimba ayina engeri gy'atunulira bannayuganda nga yeenyinyala ayina gy'ali awo ng'alowooza nti oba mukazi oba anyirira nnyo ayogera yenna yeegiraagira mukwano ennyimba owandiise nnyingi naye tewali nnyimba ze tugenda mumanya myaka 2 tumanyiza ffire kuba mwe mwalema owandiika layini ennyangu ennyo ffire yawandiika his writing is yes we needed a simple message okitegeera yes alone and frightened today it's me tomorrow somebody lwaki owandiika ebizibu mu Man and Water ayinza okukuleetera ssente ku streams naye okukola ssente wano mu bannayuganda ekyo njagala I will fix it bagikola buli kimu tisobola genda bear with me Iculi alone Miss Enule kituufu owandiika ennyimba naye bannayuganda zibali ku mitima oba olina zitujjukiza bujjukiza nti olina ennyimba lyonoyano era apandise nnyingi nnyo kati gwe creativity ekyo ow'enjawulo gw'olina kuwaffire gw'otugamba gw'otadde mu zino ennyimba mbufire yali muwandiisi si nnyo tatusinga akusingira ddala kubanga tuwulidde ennyimba z'ebbanga tetulinamu kayimba weekatyo alone and frightened nga ndinze kantidde today it's me tomorrow some tokayina muyina simanyi Man and Water mukwano naawe wennyini ennyimba z'owandiise zikomaawo nyingi naye ziggwako mu bunaku ziriwa where are they pride Miss Enule yeekulemesezza okuyimba otunulira bannayuganda ng'ebisesemye bakugamba ndowooza oli beautiful
katoinenge jotuneba na Uganda what I've written since 5 years. Kenza achakulembera nnyo because pride yetta kati Miss Henry pride yekuttira ebintu bingi oyina ego oyina engeri gyoyagala bana Uganda bakutreatingemu extraordinary ne woba oyogera oluzungu interview making sure obifuula complicated nnyo ng'ebyamukasambidde kyovulaba tebitunda simanyi man and water, it's not money, it's water. Twagala oluyimba nga lwangu nnyo. Cheers, ogenda wa ngenda mu kibuga Kampala. Otuuka yeeyo bandabira. Ogenda wa ngenda mu kibuga Kampala. Temutawaana kweteekawo ezammwe ennyimba bubblegum. Message kyerimu. Man and water ina message. Man and water. Oh, why? Never tell film but ina creativity. Songo lwaita. Mbusimanyi oli akoza. Mbo bachaka chaka bayimba. Ono yeyimbe Sweden. Tiano. Towulira. Yeyimbe Sweden fire. Bisawe chibye mwogera konti simanyi Kenzo yasoso yimbira abazungu lwaki abazungu babamalamu nnyo bayimbi owulira otyo oyimbira omuntu atawulira byoyimba you feel good nze I don't nze sakala music wange abeere mbundo mupimira kuba abazungu bamuwulidde that's bogus kyovola bambagamba colonialism yatukola bubi mu Africa twakoppa buli kimu nabawadde example y'abayindi abayindi bajjayo magezi ne basigaza kaliki kati omuntu abeera atyawo ng'ali proud mbu nze nayimba oluganda mu bazungu baluwulira ekitiibwa kya Buganda kirala because this is an anthem naye music yimbira mbantu boffe tumanyi byoyimba kyova olaba eri abatamanyi bye muyimba babalaba nnyo balowooza oyimbye. Yes, kati ffe bamanyi temusobola tubuzabuza nisenule ekikulemesezza okuyimba pride bakugamba nti oli beautiful nekikuyitirirako owandiika ennyimba I respect you so much naye toyinza gamba mbu sifire lutaya tewali luyimba lwe luli awo mukwano sula noonya sula ndooto mwana simulaba ekyo kigambo tokitegeera otegeera man and water simanyi it is money man and water not money water eyo ense food Allahumma salli kabira tutereze kati oyo tumumaliriza miseno batawanyiza internet bamutya the drug wannabes walabye akatambi akalimu abalenzi abasatu abayukke bagge mwabaddemu Kayima mulimu omulala oli alina accent hi darling mulimu neyabadde omuddugavu ennyo naye babagge tebanyumanga babulack babeeyeruseemu anyway that's a topic of another day nakyenjagala obbalaga trying to fit in kintu kibi nnyo trying to do what to fit in bwaddamu ka video k'abasiyaza abo abasatu mu UK osobola otegeera n'olaba bali ababiri nti bali born there kintu bakikoliddemu bakikola ebbanga ddene naye bw'olaba Kayima eyeyerusa obweyerusa alina engeri gye yabaddemu nga kano buno bugosti bw'abazimu bw'Abanigeria mu movie nga okweyerusa kwe tekumakinga ne bano balinaanye era yukuduteero ng'alinga eyeesiizeemu powder naye nga bano balaba ate bali ku nacho complex olaba obuzibu bujjira kati bano be yabadde nabo bali ku nacho complex njaga no offense kano sikabakolera mu bubi naye njagala muddeyo mulabe ka video kaawo mulabe how Kayima is trying so hard to fit in from accent n'endabika kwata ya girasi bali ku kirala nnyo kintu kyabwe wabula nga bamwerokaminze naye nkulaga ekintu kye bayita fitting in about trying to wanna be something yeyerusa yabadde nga akajjonkeza akazimuzimu
nga kino ekisose kya black complex yabadde nnungi nnyo wadde nti pikica y'omuddugavu omusajja okwemoola ng'omukazi oti ebiisi it is so funny anyway kakati ono asooka eno namumiitinga ne ku Brians bannange yawanvu yenna yowanvu ensinzi bwebamukola nga inalinga mukazi twekubye naye nekifaananyi ku Brians yalina ekiteeteeyi nga kiva eri bajja bakiwalula nali nkyakitunulidde nankwata nagamba how you darling naye katono feseko anyirira nze nange nakkiriza ensinzi anyirira bannange oyo yabadde atudde ne Kayima yankwata nagamba hi darling ne mutunuulira ati ng'ayambadde engatto ng'ayambadde bya black is really nice looking womutunulako regardless of the sexy misunderstanding jaina naye Kayima walabye engeri gyali nti okweyerusa kwe kulabika bubi nnyo ng'asanze abantu abali ku nakyokala in that video. Kayima is the old man out alinga akakadde omujjonkezi bannange ensi alinga akakadde kati yabadde out of everything. Cheers darling and cheers luzungu luganda mujjonkezi gwayirini namubiru gwasesesa otegedde ensi ezo nno abazungu kyenkugamba nti fe abaddugavu twakoppa buli kimu b'abayindi abasomaali aba Ethiopia bajjayo magezi na technology fe twakoppa buli kimu. That's why mu mulembe guno tiye fe twali tulwana okujjako government bano balwana kwemoola kwa outcompeting abawala. This generation cannot tesobola kujjako wadde the weakest of governments kubanga obudde bwabwe buli mu make-up ku competing abawala bannaabwe ng'abawala bwe babawaga kati abalenzi abasigaddewo bamugenda kudda ku ki guno omulembi. Yes, Iculi alone. Honey? Yes. Yaba omujjonkezi nga mu video Kayima musiiwuufu wadde yeyerusa naye yabadde musiiwuufu. Ddamu video eyo ogikoleko kye bayita simanyi oba muyinza kifuna olwo kye bayita n'osizinga video oba ne bagikwatira wamu n'ogyetegereza. Gundi abimanyi omukozi wange wano wa ankolerako. Yes, byakazedde abimanyi. Ne bagikwata n'ogyegendereza musi ojja labanga kibi nnyo to try and fit in. Accent, forcing everything. Awo tuvuddewo tugenze kusewa nyikiriza. Jesus Christ. No. Sagirinya bamutadde ne sewanyana naye mwategedde pato yayusizemu. Bambi mbeegayiridde togeza n'otandika ku Joyce baagala matumpa gwa nakulabye oli ku Joyce. Joyce mukyala mufumbo nnyo omwami baagala mumanyi toyisa toyonoona linnya lya mubaka wange ng'omala googera ebitalina mwagwa temulina content. Musimanyi mukazi wa Mpuuga ani Mpuuga alina abakazi 7 mulwane byammwe mwanafuwa. Segirinya si wammwe ne sewanyana loud and clear. Take a pause. We are in high race Iculi oyogera. Joyce baagala togeza nja kuba I will defend Joyce no matter what. Ku Joyce wonfiirawo. My one only friend in parliament. Hey, mwagwamu amanyi bannaye people power yagwa. Mukyagityeyo gye muli. Eno munnange baagwa ba Sky Soldier tubeera nabo ku zipate abo simanyi ba ghetto speaker baagala nnyo zikeeke tubayita badaxi vibes tubeera nabo byavaawo dde bya people power yagwa balwana bokka tebakyatrustinga babaka eno mufumbira ayogera birala bali mu kalulu deception babawuddisa okiwulira internet tebagikkiriza. Mbonye
naye mba kuba bweru senga sadidda senga muwulira senga nkugawe Iculi mugwe nkugambye Nuupu yagwa tekyali muntu gwetiisa division ze balina amanga okwagala essente n'obukumpanya nkugambye bagwa kati Seggirinya abalumiza omutwe si waabwe okuva lwe bataseggirinya emitwe gyewuuba giti gyewuuba bali ku mpuuga bavuma bali kwani beevuma bokka Mukama Katonda mwebale kusaba nga nnwanye bannaye Nuupu badde tegenda naye mwebale kusaba gugenze okuggwa nga guli 5-3 yawedde tebakyaninako na buzibu bebafolowa bange abasinga beevuma bokka ono yalidde ono yatidde ono atuvuddemu ono akoze ati okumanya abantu tebakyati olaba ne Kenzo yabasomedde n'agamba mubeera mukama wammwe ali eri alambula entanda za ffire kubanga yaziwadde ayipu tekakyabatya timu Kenzo fiiki yongeza omuliro tetukyabatya kafiiki kawandiisa ate 210 tugenda wagira mu 7 Nuupu nga balabe kyemukola people are daring you are on your lowest Nuupu is on its lowest yaggwamu amaanyi Nuupu ku gulawundi Kenzo kasose ne kajerega mukama wammwe ne mubulwawo kyemukola ate awo nabadde tiimu Kenzo ozungira ku ntaana y'omugezi toyina kyokola naye mwabadde mukozeko kapatana ne mulaba nti nno buli muntu ayimba oluyimba lwa ffiro olwo aluyimba wabweru Bobi Wine we yatuka ku freestyle Jamaica yali ayina kuyimba I was born in Africa Bebe Kulu we yagendo yimbira Mandela yayimba born in Africa ne Kenzo we yagende Petrolico ayimba born in Africa banange ng'ogamba nti oyo omuyimbi yakola lyrics ntono Miseno le yagudde eddalu yeetaaga eddagala luyimba kyo olwa Miseno le yali awandiise lwe bayinza oyimba abayimbi basatu abali great nga buli atuusa awantu ezizaazerabira nadda ku luli by the time Bebe Kulu sang for Mandela had songs East Africa basement had songs but he preferred born in Africa. By the time Bobi Wine went to Jamaica had songs yalina okuwaki we yatuukayo teyayimba kadingo 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 tewali amanyi kadingo. He had to borrow the only song that is worldwide ne woluyimbira China kebe Vietnam born in Africa omuntu aliretinga mawu kati mutegedde lwaki yaluddamu otegedde nti nkuwadde coronation y'abayimbi babiri ahead era nga bonna bayimba mu audience ze basuubira nti music waabwe yayitayinza tebajja muwulira bakoze soul. Bebe Kulu had over 120,000 people. Yes, abantu bali bangi nnyo mu London. He preferred born in Africa. Executed it very well. Bobi Wine n'agenda Jamaica nga ayina kagoma ayina simanyi funtula ayina simanyi kadingo zonna yazeerabira mazzi mawanvu n'aprefaringa mu lwa born in Africa. Kitegeeza olwo luyimba luyina ingredients ez'enjawulo. Yes, kana kadaka awa ye reason lwaki yalulonda lugenda mutambuza nyama wange omwaka guno naye waliwo ebuuziza why are people in London not why does it Kenzo sing for people in London? Abantu be London ye yardstick ya music we Uganda why beba singo mulaba kwa platform with a lot of money basinga na America wabaye ebivulu bimeka balinda yuna. Yes, hey yunene jangenda kuwagira ogwanga. Yes, ngenda wagira ogwanga ne muvawala Azizi deputy Mr. Ogwanga call me bangamba ogenda kunkubira ninde simu yo sigiraba tereza internet nyonyo otherwise try kana kadaka ye reason awa asobola tambulira ko natuke Sweden
ayimbayo Kigundi Bolingo n'abajjukizaamu awo City Alosi wali n'akuba Born in Africa ayayayayaya naye wayimbye lyrics n'abagaye bwedde agamba simaso watulendize muluno. Otherwise happy birthday Chosen Becky ate webale nnyo Kenzo okubeerawo ekate kyansanyusizza ebyo byenjawulo byokola mbayimbi n'osukkuluma ku balala ebyo being simple ne munaye otobe simple n'obaaki music tewali webale nnyo okubeererawo Chosen Becky ekyo ebyo byombi kwagalako mu buntu ebyo mbikwagalako simplicity okwambala obulungi naye okuddamu oluyimba lwa fire we shall fight. Yes, fikira we shall fight. Mudde ku kirala oluyimba lwa fire we shall fight. Olaba mbalwana na misendlo omusajja yakampandikako article we samusaba Iculi samusaba yadireseyo article ye tovuluga fire noloza atudde ne Moses Matovu n'avaayo my brother ngate bantekawo mu family njogere my brother omusirise Matovu n'avaayo ngayogera ngamoya I will fight. Iculi will fight to the end. Nupu yagwa today notya nupu yagwa Kenzo yajereze Bobi Wine eggulu edda ngoyinza jerega Bobi Wine kamujereze ngala abali eyo kuntana be kubya bifana tewali kye bakozeewo tewali batitiizi bagwamu amaanyi twamalamu amaanyi ife gwanga mujje anti Kenzo abadde akola kinene abantu baleme genda mu gwanga mujje buli sawa atekawo bistole buli sawa naye mbajjukiza olw'enkya empologome ewulugumye Chameleon alone tuli mu gwanga mujje abasabirira enkuba etonye tujja zinira mu nkuba temujjaawo ekintu n'ekimu enkuba ne weetonya tujja giziniramu Fabeka Wempe you the lie tujja beera mu gwanga mujje enkuba ne weeba ya mataba ne wegaba mataba tujja beera mu gwanga mujje mu bungi Fabeka Wempe tulina solida naawe enkuba etugaana olaba Chameleon ebitundu ebirala byonna ne bigaana okujja Feka Wempe feka tujja kujjuza cricket over mwabalala musaano fika mbabuulira newe mugamba abalala mwenna mwesonyiwa ekivulu kya Chameleon Kawempe Republic tujjuza ekisaawe kye cricket over fe tetuva mu waffe never tebakulimba fe tuyinza ova mu Chameleon ubadde ki kati nno Chameleon teyeegezanko mu fire lutaaya kati ate n'olaba abasembayo wansi ng'ayogera nti asobola fire kigamba Kenzo mbufunzo ogamba osobola Bebe ne Chameleon ne Bobi Wine combine ojoga nno mwana gwe okujoga kulinyidde ddala level naye Chameleon nabagamba wagenda kujja omuyimbi akole ebintu mulabe nga mu abataaliwo kati aba Kenzo abeewanirako na views ate za Kenzo temuli waliwo abaana abato abagenda okukola ebintu mwewuunye bwa Violeta obo bu Violeta Bruno K yazeemu cover bannange woogiwulira big talent tebayinza butanyiigira Bruno K because Bruno K ayina engeri gy'alabisaamu Kenzo nti bakenzo bageegeenya bugeegeenya kangamba ne lwiga nga isima nno nkubuulira nze bannayuganda tebamanyi value yange nze nnyimba woowulira cover Bruno K gye yakoze wootegeera nti kaana kaddaaka ebya music ayina kutaasa kugula ttaka kufuna bijja kufuna motoka anoonyamu bya bugagga era Katonda abimuwadde naye mugambe Kayima teyeeparedinga n'abaana beeri basanze Europe asooka ayige engeri so that's why I love you bannaye Kayima wasiiwuuse luno mujjonkezi gwa iri namubiru gwa Leighton namubiru gwakoze obusolosolo nga 24 February yes timu Kenzo yagaye Bobi Wine va ku ntaana ya fire tewagirongoosa ate ogyekubisizaako ebifaananyi n'omwana oyo lwaki buli ssaawa ayagala nnyo abega yayogerwako why is only that boy tuli ku Chameleon
ladies and gentlemen 225 obude sibumazeyo natandise leti nnyo right yes leila twankubuuzizaako Mugisha Christiaza nkubuuzizaako Shakira Shaki nkubuuzizaako Jose de Slav nkubuuzizaako Juliet Namala nkubuuzizaako Dr. Jose Chameleon gwanga muje Kigozi Freddy jetuddako yes Heski agambye kitufu Kaima wanabi wotuuka mu Europe wotegeera nti ate n'okubleachinga kubanga eri mu nsi za Europe ate abantu bafightinga kuba na complex zaabwe kati gwatajjanga owaana ku bleachinga olina engeri gy'olabika ng'oli fala kubanga eri tebableachinga kati ebyo byeno mu Africa you cannot start to walk around busimanyiyo abantu eri bakuuma their natural complex era oyo muvubuka wamulabe mu kavidiyo asooka no kubiri bonna bayina complex oli owa bulaka temwamutegedde naye kyabadde ne bulaka nga taliko wadde akatulututu bulaka shines brighter kyabadde kirungi naye lwakuba kiri it is a funny black man ng'olina oguto gunene notandika okwemawulira ku basajja gulina oguto gunene gwe guddugavu gulina obuuso butindi there is a way you look funny yes amasanyiza gagenda oyiza obutamulaba kakati lyerigge imagine nga muli ya black omusajja nga wali wenjule ne I cannot imagine being nze isimasimani omusawo alwana nange kunkuba mpiso nze kuva ddanga abasawo mbaga bankubire mwanda we yempiso ng'ato jombikula oyina ebyo yakukifuba nga nange ninanga wetwekwatirira I can't I'm sorry I'm from the 80s I can't imagine it. Nzo ina kunsiba mukomera ne bansiba emiguwa. Ne wontuusa mu mbeera nga ya duress. Nongamba muno simanyi nkuluma nze isima nfa nenvaawo. I cannot reach it. Nze ngenda bugenzi mu toyi n'empulira pain just tatiga n'ensooka n'empumula namwe Mukama Katonda kiki. Ate olwo ng'omusajja ampunzika ensijjano gwanga mujje gwanga muki gwanga mujje nze neebaza nnyo Katonda nti ndi mulenzi waliwo ebintu bye neebaza Katonda nenga Katonda yalyoka nankola nga ndi mulenzi nze ddanga neegomba nnyo okwegeza mu mpale za girlfriend wange naye neegeza mu mpale y'omukazi nentegeera abakazi kye bayitamu Allahumma swalli jistring kuyingira mu kabina era abakazi bantu bahiro women ne yesiba oluwuzi munda ne yesiba engatta empanvu ne yesiba obukowekowe ne yeeterako lipstick n'enjala n'anywa wayini mu bbala n'atagala naye nga tagwa abo Katonda yabakola kuba neegeza mu mpale za mukazi wange naye nawulira obuzibu banna ng'empale oluuzi ne lunyingira oluuzi ne luntawaanya nze sandisobodde kaleega era ebyanjagaza abawala kumugjamu kaleega nendaba muno ekamusala muno bwe muti eddira nga n'abawala njagala nnyo ndaba empale engeri gye yamusala lwakubanga edda twabikulanga mpale okulaba akabina kati ate obikula kabina okulaba empale mulembe gukyuse nnyo omulembe twabikulanga kabina oyagala oggyemu omuwala empale omulaba ebbina ate kati oyagala kubikula bbina oggyemu empale. Here no this world a difficult thing also. Last session. Banange batawa. Okitegedde. Yes. Twajjanga mu mpale tulabe kabina. Kati ate kabina ko ino gaziyola oggyemu empale. Ye bakazi. Tya nnyo women. Tya women. Ne yesiba muno akaleega ne kamukwata n'aleeta kino eky'olubuto ne kimukwata n'alyoka ayambaliramu bayika n'ateekamu oluwuzi n'alyoka ateekamu akakondo n'atukende n'anywa takira enjala bukowekowe butemya kati mu Europe mufuluma mu ndonga okusawa 8 empewo efuuwa obukowekowe bwagala muvaako enjala engatto naye nga tebagwa naye nga yeepiise takira nga takira gwe yakanywa. Women, you are champions. Love you so much and love you always.
bapita Iculi internet etawanyiza nnyo 24 twegweke cricket oval Kombaka constructions mwe tusinzide tukola amayumba stainless tukunoonyeza ploti tusobola n'okukolera abo rent management nitukufugira abapangisa company ya Jajja mwebale tuwagira Kombaka constructions tukolera ebintu ebiri modern TV mu mazzi buli lweggulo ng'ogiraba ate ng'amazzi gagigayiika naye ng'amasannyalaze tegakkuba Kombaka constructions enterprises kwakurite mpaka kuna kivubo wano kwa Miss National Stadium genda kwakurite ng'olinamu emitwalo 65 ejja $, mpita nkutwaleyo olabe ekibuga mwogenda okubeera ekiri ready made amazzi agoogera agazinira ku music theatre teweetaaga mbu enkuba yatonye pharmacy golf schools byonna biri kwakurite Mwampam Villas straight omukazi asinga ekisiraani mu Uganda bamuyita Amelia Namala Amelia Namala yasinga ekisiraani kyayina ne toche emwokya yasubiddwa omusajja wa high class high maintenance high quality lwa kunywa sisha na kubeera nga ekiro muntu mulala ku kikyalaga mu church obufumbo bwamulemi agenda beera ku bafere ba medimo bamuwuuta olusaniya anaagenda otuuka mu 5 ng'ali alone and frightened okate agenda ba alone and frightened that woman ayina ekisiraani yes kubanga toyinza kusuwa engineer wa oil and gas fenna mu nsi tukolerera kutereera ayimbye ennyimba takoowa ziriwa sente zafunye ove ku musajja ali mu digits zesse omanyi omusaala gwa engineer wa oil and gas ulira owekisiraani ne toche emwokya love you so much and love you always till we meet again bampita Iculi yes Kayima yabadde ng'omujonkezi Kayima tewanyumidde mu video ate nze Iculi nkugamba nti nkuwala nankubuulira you need to streamline you are trying to fit in a streamline yourself